abatulaba era abatuulize tubalamuzaako bwe bagenzi mutusizaako engalo. Nabadde mpitayita mu nnaku zino nga nabye nsomasoma ku intaneti okwo ku nagwire ku kiwandiiko Namutaayiika Gino Museveni ne banywanyi be bwe baali ekyakitula bwe baali nga bali ekitula mu 1992 kye bayita the Hima Century Dynasty. Ekyo ekiwandiiko kirimu amateeka 7 oba nga yite mateeka the 7 commandments of the Hima Century Dynasty. Dynasty the Hima Century Dynasty nizo kinyunyulanga obwakabaka General Museveni ne banywanyi bwe enteekateeka gye baakola ofugirako bannayuganda mu bwakabaka bwabwe obwa Hima the Hima Tusi Century Dynasty. Mwaliwo ebintu bino 7 mubiwulize bannansi gw'abadde alowooza bino tebirimu bya bufuzi nti omanyi nnyo ebyobufuzi tebirimu tebinkwatako tebirimu nze bisibitegeera tebirimu biki as long as you are a Ugandan toweetaaga kuba bunnabyabufuzi otegeera ensonga zino ngenda okuteera wano wammanga. Ensonga zino leero ngenda zirambulula bulambuluzi naye nga bw'olaba Uganda etambuzibwa essaawa eno gwe buli kimu ky'olaba nga kitambula bulungi mu ggwanga Uganda ky'oba omanya kyali ku pulaani kyali kiteeketeeke nti bwe Uganda bwetu bw'erina okutambuzibwa. Leero sigenda kuzirambulula nnyo naye nja kuddambira kuba n'ebyavaamu mu miitingi eyatuulizibwa Lwakitula mu 1992 ng'etuuziddwa General Museveni ne resolution bino ebyateesebwako n'ebyavaamu n'ebyakanyizibwako byonna 2. Genda ku internet osome oteekamu ebigambo bino the Hima Century Dynasty BCD the Hima Century Dynasty. Nyongera okubajjukira bannayuganda bino tebyetaaga kuba nti oli munnabyabufuzi tebyetaaga kuba nti ebyobufuzi tebikwatako n'oba tumanyi byabufuzi n'oba obimanyi n'oba weefuna nti totegeera n'oba weefuna nti gwensi wagivaako bino bikwatako. Tuula owulirize ate era bw'omala ofuna bino byengenda okunywa nga nawe ofunye access n'obyesomerako n'obyanalize nga n'obinyonnyola mu lulimi olulungi lw'otegeera obulungi onyiige nnyo ogende mu protestive vote ng'omanyi lwaki olwana. Babiri singa wansi 7 bayita the 7 commandments of the Hima Tusi Dynasty. Esooka yino the natives be denied quality education. Ekigambo native kyandiba kitegeeza gwe munnansi munnansangwa gwe omwana enzaalwa ya Uganda oli Musoga oli Mukiga oli Munyankole oli Muganda oli wa tribe ki as long as you are coming from Uganda tolina funa quality education tolina kufuna kusoma kulungi kusoma kuli okwensi yonna okusoma kuli kwennyini kwedde omuntu asomye naye kakasa byasomye ensoma nti eyo ensoma ey'omu ennungi gw'omwana munnayuganda nansangwa tekifudde oba oli Muganda oba oli Munyankole oba oli Mukiga oba oli Munyongo oba oli Mulugubala tolina kufuna quality education. Basebo mu Uganda mulimu okusoma kulina okufaanana. Genda mu ssomero ga UP olabe gafaanana. Genda mu private olabe ensera gye baseeramu okusomesa abaana ne basomya tebiri applicable. Ye commandment eyasooka. Ey'okubiri the natives be denied quality health care. Gwe munnansangwa tolina kufuna bujjanjabi buli ku mutindo gwa nsi yonna. Ebyo byali Lwakitula General Museveni yesuza meeting eyo gwagira Museveni njagala owulira ebintu bino. Gwe munnansangwa tolina funa quality education. Gwe munnansangwa munnayuganda ng'oli munnansangwa tolina funa quality health care. Ekyokusatu the natives be denied food security. Bino byali mu 1992 ye meeting yasooka okutuula Lwakitula nti gwe munnansi omibwa omukisa gw'okubaako n'emmere eryawo nti emmere eva ebeerawo
for example edda wabanga webyaji gwenjagala ompulire mu Uganda ali yawgira NRM agifiirako ddala wawo kyosanga ekyaji ndi watekeddwa emmere ndikasolya bakunguli kasolya mungi nnyo ayitidde akaze mungi nnyo ne bagenda ne bamuterekako eyo oba ne bakaza ne batereka obulo ne batereka obuwunga mu sitoomu mu byaji ne batereka buli kika ky'emmere oba lumonde omukazi oba amatooka amakazi oba biki byonna oyinza okkitaaminga nti emmere eyo gyeri ebeereyo nti enjala bw'ejja n'egwa nga bwegwa ekkalamojja bajja kujja mu byaji be gavumenti egimu emmere egigule ku bannansi ku batuuze abagitereka egende bagikubiremu abaana b'ekkalamojja bafune kye balya abaana b'ekkalamojja tebafanjala bafanjala kuba kyali kiteeketeeke nti gwe munnansi tewalina kubaawo food security. Era Lwakoojo waliwo MP Omutala Lwakoojo yagamba fenjala ejja tugiraba naye bwemala okujja nga tugiraba bwemala okujja kubaffe bo baagala bagibbiremu babbiremu omusimbi naye ng'ejja bagiraba oyo yali Lwakoojo wemba seerabira eri mukyala nga Omutala Lwakoojo oba nayeebala oba ne Lwakoojo MP wa NRM eyo ebitundu by'eggombe eyo fenjala ejja tugiraba ne tusalawo bati tugibbiremu oyo yali MP. Ate bonna ogenda okwegendereza nga bonna Bahima Batuusi yeyo pulaani ya Museveni gwako yitambulira. Wagira NRM ng'otegedde ebintu bino. 4. The natives must be denied civil services should be denied in civil services, military, police and intelligence. Gwe wetegereze mu civil services baani abaliyo, genda mu poliisi baani abaliyo, si Bahima Batuusi. Genda mu poliisi baani abakulira baani ba DPC, genda mu military baani ba general bavaawa. Era abo bannansi n'obajjeno nga Katumba Wamala tulina maanyi nga bali Abatuusi n'Abahima. Eyo yali program that the natives be denied military, civil services, military, mu poliisi ne intelligence ne mu kunoonyereza kunyinyi okunoonyereza. Gwe munnansi munnansangwa tolina kubeerayo byabali Abahima n'Abatuusi. Eyo kyali kyakuna. Ekyokutaano kiikino. The natives must lose property and land. Nti gwe munnansangwa ettaka lijja kubbibwako. Ekibbattaka tekiriwo mu ggwanga lyonna. Bino ebintu bano basembuule ebintu bye tebyatundibwa ne baavuwazibwa. Waliyo n'omusajja erinnyini banka yalina banka ki yafa n'okufa banka ye tebaagitwala n'afa nga yina mwavu mponga byoya. Ebyo byonna bye mulaba byonna byali biteeketeeke nti muziri mu Bahima Batuusi dynasty boka balina okuba abagagga be balina okufuna buli kirungi. Buli kimu kyolaba kitambula mu ggwanga tekitambula bulungi. Bubbi bwa ttaka gwe buli kimu kyolaba okwavuwaza abantu mu bugenderevu. Omusajja bamuyitanga wa Kigundu yalina nnyini banka emu yayavuwazibwa n'afa nga mwavu mponga byoya. Ezo zaali muno yali nnyini Greenland Bank omwe bamuyitanga Kigundu. Naye bamwavuwaza ebintu bye ne babitwala. Tebaagala kulaba munnansangwa nga mugagga. Ettaka ly'abanational libbiddwa byonna byali biteeketeeke. Bwogera NRM nga tugenda mu positive vote ng'okimanyi bino eggwanga litambuzibwa. Ekirala kikino oba kyali kya mukaaga kigamba the natives be killed, jailed and exiled. Nti gwe munnansangwa olina kuba mufu, olina kusibibwa, olina kuwaŋŋangusibwa. Tunira abaana ba Eddie Mutwe bali makomera, Bamachete bali mu kkomera, Bakirewo Kivumbi bali mu kkomera, Babesigye bali mu kkomera. Gwe buli nnansangwa nga gw'omanyi oli nnansangwa oli mwana nzaalwa ya Uganda tetufuddeyo bava Mwankole oba oli Mutooro oba oli Musoga oba oli muki mwe mulina kuggweera mu makomera. Munnansi abagira NRM muwuliriza ebigambo bino bitegeere. These are the 7 commandments made from
from the Hima Sanctuary Dynasty. Genda ku internet nawo binonyo obisumuteka mu the Hima Sanctuary Dynasty ojja bisangamu nawe wesomereko obinonyerezeeko ne bonowulira ng'okwatibwako oveeyo ku luno olwane n'amaanyi amangi okulaba ng'okyusa eggwanga lyo lyawambibwa gwe munnansi ali eyalampuliriza. Ekisembayo kino the natives should be impoverished. Nti gwe munnansangwa olina kwavuwazibwa. Ffe tulina kuba abaddu b'abali, tulina kuba abaddu b'Abahima, tulina kuba abaddu b'Abatuusi, ffe tulina kuba abakozi, ffe tulina kuba baavu. Gwe munnansi ali yali gundi ya musanvu, yali commandment ya musanvu. Gwe omunnansi olina kwavuwazibwa, tulina kuba na ssente, tulina kubaako nakako, ettaka lyandi buli kimu nga bw'obirabe eggwanga bwe litambula. Ssebo gwemeka abagage mulina nga muli bannansangwa. Era nga olaba Drake Lubega baani ebizimbe byonna bye balina bw'aba alina nnyo ekizimbe nga Drake Lubega yali Muganda alinako ekizimbe ekyo oba ebyo biba 15 alinako 2. Wano omugagga wano yafa yaba yali nnyini banka ki naye nnyini yakola ki yali mu mbeera bw'etyo. Era yene olwafu ne bagamba bino bibadde byagundi ebyo ne babitwala. Bagira ebyobugagga ne bakozesa omuganda okuba oli mu mannya ago ntibeera mu mannya go naye ako 2 mu mannya go inako akazimbe ako kamu. Gwe weetegereze bannansi ffenna tuli baavu naye nga byonna byali biteeketeeke. Babiyita the 7 commandments of the Hima Tusi Dynasty. Genda munnansi osome ebintu ebyo obinoonyerezeeko obisomeko obinyonyole mu lwotegeera ojja kumanya obubi bwa Museveni n'akabinja ke. Abantu bali emitwalo nga 3 naye batufuukidde ekyambika mu nsi yaffe. Gwe munnansi ali nga tugenda mu positive vote buno obubaka bubwo njagala oveeyo onyiige ogenda okuba akalulu n'obusungu ng'oli mukkakkamu tova ku polling station tuula ofumiitirize suula akalulu ko munyiike mu busungu ng'omaze okusoma ebintu ebyo n'obinoonyerezaako bulungi. Kuba gwe omala obinoonyereza kusuula akalulu ko tovaawo w'osubire abantu bwe balondera oddayo no wabbali gw'otuulaawo genda n'ekindaazi kyo, genda n'ekikomando kyo, genda n'ekyapati yo, genda n'emimonde kyo, genda n'amazzi. Kana akalulu tugenda kakwegugunga kakulaga butali mu mativu kufuga gye batufuzeemu okuwamba eggwanga lyaffe ng'ate si bannansi. Tuvayo tulwanirire ensi yaffe bannayuganda. It doesn't matter whether you were Munyankole, whether you were Mukiga, whether you were Muganda, whether you were Mutoro, whether you were Mukiga. Gwe vayo olwanirire ensi yo nga bw'ogiraba. Tugenda mu protest vote. Bw'onosobola kwebya ebintu n'obinyonnyola n'obitegeera ojja kuvaayo nnyo onyiige ogende ku kkubo ng'oli mu mativu nti ensi eyo yawambibwa olwana kuzza nsi yo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Paati tunkomawo mbabulire n'ebiki ebyava mu resolution nga maze okutuula mu meeting eyo. Mwebale nnyo mwebale ddala.